Mwasibye mutya mwenna bannayuganda abatulaba amanya n'eddoboozi nze Jona Saints ku mukutu gwaffe guno omuganzo gwa Tindi Files gwone yakatweyunga kugendera ddala maaso n'okuba nga tosubscribinga eno ensibuko y'ebirungi ate era n'ebyessanyu weewaawo olunaku lwaleero negatiddwako mwannyinaze maama Jennifer full figure kw'ossa n'omukulu Frank Abaho agenda kuba ate babako ensonga ezimu ze battaanya ku by'omuvubuka ono pressure abangi ennyo bwe mubadde mulaba ku TikTok na biki ate bigenda okuba nga ate biddirira ku musango gwe. Bannange tubalamusizza mubuuze ku batulaba abatulaba tubabuzzaako mwebale kubeerako otyo ate Frank abatulaba mbalamusizza amanya n'eddoboozi Frank Abaho nga bulijjo president w'aba TikTok abamu si bonna omulonde awo aba TikTok abategeevu kiki waliwo enjuyi tulina enjuyi bbiri twagala kulaba nga ababuyabuya tubaleka gye balina okubeera ate tulina okulwana ennyo okulaba nga nabo batereera oba oyagala oba toyagala kale sigenda kuba ate nga ndwawo ensonga yennyini endeese olunaku olwaleero kwe kumanya kwebikwatagana ku muvubuka ono pressure gwe twalaba ekiwandiiko kiwasuula ku social media ng'ate omuvunaana emisango egy'enjawulo kw'ossa n'Obuganda nabo ne bujja ne busobola okuteeka pressure mu mbuga z'amateeka ensonga zino zogerako ki? Okusookera ddala nja kusooka okwebaza omukulu wa James Kigundu nebaza ne big events basazeewo okulaba nga batwita Mufti Menk agenda kubanga ajja mu ggwanga Uganda okubaako byaluŋŋamya awamu mu ddiini mu kulaba nga tutambulira wamu mu Katonda okumanya Allah n'okwongera okumwebaza n'okumusinza. N'olwekyo mbakubiriza mwenna baganda baffe abasiraamu n'abatali basiraamu okusobola okujja okubeera nga Mufti Menk azze mu ggwanga Uganda okumwaniriza naye twebaza nnyo abo bonna abatodde ku lwa Allah abatodde ku lw'obuyinza bwa Allah nga Hajji James Kigundu okulaba ng'ayimira mu nsonga z'obusiraamu ng'ate ayagala nnyo obuyisiraamu ate ayagala nnyo abantu bonna bannayuganda okuba nga bayiga nga basoma era y'ensonga lwaki olaba nti akatabo Success and Fair Based on News and Reality yakakola n'atakateekawo ng'ayagala eggwanga lisobole okubeera ng'otambulira ku kufumintiriza. So nyongera bajjukiza nti Mufti Menk agenda kuba nga atuuka nebaza nnyo Seka Yashin naye mwebaza nnyo y'omu kuba kukikutemu nebaza nnyo big events okubanga evuddeyo negamba at this time tetugenda mu bintu byakwepiica byakulaga butiiti wabweru nesalawo neteekateeka ekintu ekitugattako awali Katonda tewali kirema awali essala oba wali Allah wabeerawo Yesu wabeerawo buli kintu tuba tusanyukira wamu nga twebaza Katonda nga twebaza Allah okubanga asobodde tutulungamya n'okutukuuma. Yes, alright, njagala okuddayo ku nsonga gy'ombuuzizaako. Bannayuganda simanyi kye mwagala. Bannayuganda nabagamba nti omuzungu agamba nti common sense is not a common. Omuzungu agamba nti play wetwakoma paka kati n'omuzungu kyamulema tetunnategeera natali muzungu lwaki munfiirako naye nga omuzungu agamba nti the only way to conquer fear is to face fear. Sometimes abantu abasinga batya okufeesinga ebyo byolabanga ebizibu ku fulufiga kunze Jennifer muzzukulu wa Kasujja Busujja. Nze ndi mukyala Muganda, I'm proud to be a Ugandan, but ndi mukyala Omuganda by tribe. I'm proud to be Omuganda. A Muganda woman. Muganda woman. Nze ndi Muganda atali gere, atali wawu, atajjulirizwako gwe batayongerako. Ndi mukyala Muganda, nze Nakitto. Ndi muzzukulu wa Kasujja Busujja jjajjange mbadde naye wano kati saawa eno. Oli wange. Ndi wange ye. Ndi muzzukulu wa Kasujja Busujja. Ndi muzzukulu wa Nkali. Ombala gaffe tatuula sulumba busulu mbiri funtali kyali to. Bompa akawalako ng'ebbanja liwedde. Kati gwe oba olowooza nti siina kika. Ekitiibwa kya Buganda kikolebwa baani? Ekitiibwa kya Buganda kye kiki? I'm the one akola ekitiibwa kya Buganda. Ffe tukola Obuganda. Awatalifa Obuganda tebusobola kubeerawo. Ensonga za Buganda zimpa olukusa oluzeetabamu mu ssemateeka wa Buganda. Mbadde ne jjajja wange omukulu ow'omutuba gwani
owa mutuba gwa ndugwa si gwa ndugwa owa mutuba kati mugana tambuzaako mbala ne jjajjange ow'ekitiibwa akulira omutuba gwa Mutesasira Owengo munyiivu Obuganda bwonna njagala obategeeza nti Obuganda bwonna n'abakulu mu Buganda bwennyamivu ate era buli in touch naffe bw'osinziira ku posti ya Katikkiro abasinga mwani mwagala Katikkiro dde mu kooti Ssaabasajja Kabaka aveeyadde mu kooti nga Nakangubi wendi nga Nakito wendi how comes oyagala jjajja wange Kasujja Busujja aveeyo nga wendi ate nze mba nga saaki oyagala Mutasingwa aveeyo Mutesasira amale kuvaayo bavaayo era bali in touch but not what in camera in public ate era wonoba oyagala okubagolozaako Abaganda batufu mujja balozaako kale oyagala bategera mu mute tujja kyankana mujalaba okukyankana n'okulewa tuyina okuboola oyo omwana ne waba apangisa ku ttaka lya Buganda nga alina kazigo tulina okumuboola ne waanywa obunywa amazzi ku dduuka kwagula ne waba alinye takisi kebere bodaboda ng'agirinnye tulina ogiwaana n'okugiboola ffe ng'Abaganda mwana namuyidde asaba ekisonyiwo olw'okutyoboola ekitiibwa kya Buganda ekisonyiwo osobola okusonyiwa omuntu abantu bangi nnyo batusobya era basonyiyibwa naye osobola obuteerabira era omuntu osobola okumusonyiwa naye ensalosalo zakulekedde n'enkwagulo gwe zikuvuddeko abantu abasinga mugamba musonyiwe mulalu omulalu lwaki tavuma nnyina omulalu lwaki tavuma girlfriend we omulalu lwaki tavuma kitaawe omulalu akeera kumanya neteeka mulingira iti omulalu ategeera kumaca nti nkoze ensobi mugambe nanga ajja nnone omulalu ategeera buli comment n'agiddamu nti gwe fulufiga ndetera ekiwandiiko oyo si mulalu oba empewo ezibadde zimulika ebbanga lino nga mu kooti tezalinnye Ssemateeka w'eggwanga njagala okutegeeza gwe muvubuka gwe temumanyi mateeka Ssemateeka w'eggwanga Article 17E empa obuyinza obwenkomeredde ngaze muna Uganda wali ababuuza yamukutengaane owabirangane Ssemateeka mu Article 17E empa obuyinza obwenkomeredde empa right ngaze full citizen okwetaba mu nsonga z'eggwanga Uganda zonna Ssemateeka erimu akawaayiro penal code keka kyako penal code njagala andi muga mwasoma nnyo mwasomera ki tuyigirize kasuwa mbagamba mwasoma ki omuntu omugezi azaliwa mugezi n'omubuyabuya newoosoma n'oyita emakere n'ogende bwayise ng'oli mu buyabuya obeera mu buyabuya the many people abasomye nga babuyabuya okusoma kuyamba luzungu oba okubala n'okwongerezako ebyo bye batomanyi bati omuntu omugezi azaliwa mugezi muntegedde bulungi omuntu omugezi akola ki asigala mugezi n'olwekyo gobodde awo n'ogamba nti fulufiga ayitaba mu nsonga zino ngaani yayini ab'emmengo basirise tebasirise Katikkiro okukola obukozi posti emu etegeeza binene nnyo tomanya kyezitowa tamala googerayogera tomanyi kye bayita Katikkiro okukola posti tulina abavubuka wano abeefudde ababuyabuya olw'okuba nti nno baagala nnyo okubeera nga butrendinga baagala nnyo okwogeza arrogance baagala okwetaba mu nsonga buli nsonga bwe baba batajetero yemu bagezaako nnyo okugikuba mwenna mwagambanga nti press akola kibi okuvuma Ssaabasajja Kabaka ate kati mwe muvuma Frank Abaho mwe muvuma Jennifer mukola okwata pressure yali akola kirungi olw'okuba ensonga zabalimu okutegeera n'okuziyingiramu n'okumanya mwasooka ne mutugamba tetwamukute tulimba taliiyo ne gubatuulamu ne mbagamba ndinde kooti bwe yazze mu kooti ate kati mwefudde mwagala ki wavaayo n'ogamba nti pwesa bamukute n'omukazi w'amamina amangi mu loogi ng'oyogera arrogance eva walemmwa tolisobola kuba tosobolangako bino si byababuyabuya mubirekera abategeevu nga nze ne Abaho ye Abaho omuvuma waaki awo wenyini we mbadde njagala Abaho omuvuma waaki muvumenzi ateekayo keesi Abaho ensonga zino aziyingiramu atya Abaho ye president wa TikTok ono omwana abadde ku TikTok nga kwavumira ani avuma Ssaabasajja Kabaka avuma president w'eggwanga Uganda His Excellency Dr. Museveni nze ni mwabuza president Ssemateeka empa obuyinza obuyingira mu nsonga ezo avuma owekitiibwa Joyce Ssebuggwawo mama waffe mulamba kuli ICT avuma speaker wa parliament namba 3 mu ggwanga antamo nga avuma waaki yali amukoze eki lwaki amuvuma okwenkanaawo avuma mama wa president Museveni gwe tukyalabako ko kundeka nabadde simanyi na linnya lye
omukyala Katonda gwe yayita n'awummula edda avuma waki Abanyarwanda avuma baki lwaki muvuma Abanyarwanda bakoze eki mwe mukyavuma Abanyarwanda ojja kwekanga ng'Omunyarwanda yakuwa amazzi gonywa Abanyarwanda bali wano beeyisa bulungi nnyo waliwo be bazaalidde wano nga baana baawano naye nga Banyarwanda olw'okuba nti balungi mubafitina lwa bulungi mubafitina lw'okweyisa obulungi Abaganda mmuke nnyini abavuma obwakabaka bwa Buganda oyo omwana yennyini si Muganda Mugisu Abagisu mujja kutusonyiwa kubanga Abagisu si bampisambi naye mutusonyiwe obagamba nti omwana azaala ekibi omwana omubi baavumaganya nnyina samutulekera ati so Abagisu mujja kutusonyiwa naye ng'omwana Mugisu naye kinnanyamiza nnyo okulaba ng'olaba simanyi na Kirijja simanyi na Kanaani simanyi na Kakande be bali mu kuwagira oyo omwana bw'otunuulira abavubuka bennyini bano simanyi baani amannya gaabwe bonna Baganda nolaba omuntu nti Sembatya nolaba omuntu nti ani baani Ibra Sembatya bogere budaka president abogere ya amanya ne Rose Frank abaho waliwo president wa TikToker waliwo abaana fwe tuli ku internet yenze ndi nkulembera ba TikToker abali ku internet TikToker taba mu mulunzi taba kibabeera ku masimu ku mitimbagano tulina akabinja k'abaana akali kuvuma fwe abali ku supporting okwata omwana oli nebo following akabinja k'abaana abo abasinga Baganda okuli omwami bamuyita Yujiza avugiddewa yeyita ku TikTok amanya g'amazale Ibrahim Sembatya okuli omwana bamuyita Jobless Billionaire amanya ge amatuufu ye Kisitu simanyani banji timu ennene eri kubaffe abavayo okwata omwana ono abasinga Baganda esawa zino abantu abali ku nsonga zino abakitaddemu nnyo amaanyi bawestana be bayimiridde Kabaka Mwenda Mutebi okulaba nga ekintu kino kivaawo ekyokuvvoora Kabaka naye tetitegeera lwaki abaana Abaganda be tulina ku intaneti bejumbidde nnyo mu kintu kino ekyokuvvoora ekyokusupportinga omwami ono abadde avvoora Kabaka wa Buganda kintu ekyo naffe tetunakitegeera kivaawa tuli awo tetutegeera lwaki Abaganda abasinga ababuyabuya basigala babuyabuya musiru n'omu nze nabagamba omuntu omusirusiru ne bwasoma asigala musirusiru tategeera ekyokutegeera si tteeka nabagamba nti omuzungu agamba nti common sense is not a common tolowooza nti buli muntu alina common sense ekyokufuniriza nsonga ya bwongo kati njagala nkubuulire entegera y'abantu yanjawulo tulina abantu nga bo basirusiru bawuta nga newomuwa akawumbi k'essente asobola kakozesa kajjayo kakati abonze tebanumya na mutwe those are idiots those are stupid peoples obusirusiru abafalisaayo batta Yesu ne bagamba nti si mwana wa Katonda bwe babuuza mwamuttira ki bagamba mbu yeeyita mbu tolina right yeeyitali kyoyagala abantu beewadde obuyinza ku TikTok ne ku social media tukubira omulanga ministry ya ICT omuntu okwata ekisimu kyo kyayatika sikuliini okisibala babandi okinyizikisa kati nodda ku mbaga ya mwenemu ng'alegane okukata maama waife n'otandika okuteekawo cause mbu omukazi simanyi waawa n'ovuma who are you omanyi kye bayita obwa kingdoms do you know gwe mwe baana mmwe mugenda kulumwa envunza n'ensekere mugenda kubonaabona mu nsi n'emisamba gya Buganda gigenda kubaluma mugenda kuba n'ebikolimo nga otambuludda kyennyumanyuma aga Katonda ali muggulu mbalayiridde omuntu atamanyi bwakabaka toddangamu okumanyira bwakabaka bonna awo bakabaka tebabalonda tebabakubako kalulu ne mu Bayibuli boogerako nti bakabaka ne Bayibuli yogera lwatu mu ngero 13 egamba nti muwenga abakulu ebitiibwa kubanga teri bukulu butava eri Katonda n'abo abaliwo balondebwa Katonda ne mugundi yogera ki mu Baluumi Bayibuli yogera ku bakabaka alitoboola obwakabaka oba alisibwa atya Baluumi ndwalabire ngenda dunoonya so gweboddawo n'otoboola obwakabaka bwa Buganda oba bwakyo bwetoolo oba bwankola oba bwawuwa oba bwaluwa please mwegendereza obwakabaka bwe mumanyira kabeera omwana omuto munsonyi omwita omwana muto nomuvuko mulungi omwana wetoolo kabaka wetoolo oyo kabamba igulu respect them because teyalonda bulonde zaalibwa nga wanjawulo
yajja ku nsi nga ali proud nga tayajjako nga gwe bwajjako mu respecting obwakabaka bu respecting temumanyira bwakabaka bw'abantu ate mulekerawo okumanyira abantu nga mugamba mbw abanyarwanda ojja kwekanga nga omunyarwanda yafumba ewa kitaawo ojja kwekanga nga omwana wasizza omunyarwanda ogenda muwa obutwa ogenda kwekanga nga omunyarwanda yazadde abazzukulu abalungi ogenda batta ye abanyarwanda babakola ki olw'okuba mwe mulina emitima embi temweyagaliza wano nze ndabye nnyo tribe y'abanankole omunankole bwe lwajja mu ofiisi alwana okweta abanankole 1,000 ne wabeera mu poliisi wasanga dipisi omunyankole aba yasika banne n'abaleeta naye omuganda wabeera mu kifo akuba muganda munno okumugjamu temusobola kubeeramu babiri ne gwoleesa ennyini akwogerera oveewo ne gwoyambye ennyini akulwanisa oveewo kati frank abaho bennyini bayamba bebamuvuma abadde abaliisa kati abaho nga bwomulaba abaho tuna essuuti yokka gyayambadde ezimbira omuntu ennyumba masikini za mungu essaawa gyasa $7,000,000 bano abannaku asobola omugulira n'akamotoka kalambe essaawa yabaho babadde bakuyamba kyabaho era nawo yalwawo n'okulwawo okwetegula ku miwulenge babadde gamba natera muwa butwa kubanga tebalina kiddako tebalina mirimu banaku eva babeera ku live 24 hours bakola ddi omuntu n'obeera ku live 24 hours okola ddi mukolawa kyovula babeera ku leve emu January to December osanga omuntu ng'ali ku leve egi nga n'empale ekutusa wakati takyusa nga talina kiddako tomusuubira kukyuka owulira lwa jealous abantu balina jealous kati kino kintu kyabalemye okutegeera kubanga bakiri bbali ate obuuza tulina tamanyi ababuyabuya nze mbamanyi balina obubeerawo olaba batta Yesu nebaga nti si mwana yali abakoze eki yazuukiza ne kubafu kate ffe bemuvuma mujja kutuvuma temunete mugenda tukola obwakabaka bwe intouch naffe ab'ebitiibwa bali intouch naffe kulwokubiri ngenda mu ofisi y'owekitiibwa Ssebugwawo kulwokuna ngenda wa speaker waka kati mumungamba ki bamadafaka you were useless, you were there for nothing. You were boga stop yeka ani asobola okuyimirira n'okuvayo wadde okweyimirira oyo mwana ng'obwongo obulamu osaba n'emmere ani oba famire y'omwana famire sister abadde ajja ekibuli buli lunaku kubanga mama we twali tumwagala akolesa era poliisi emwetaaga fact poliisi yagenzeyo kuba mulwadde mama we poliisi yavuze negenda ye mujjeko statement ayogejja yazaala omwana oyo nekitaawe n'obuva bw'omwana kuba abaana baffe bakola bagenda sanga ono nonsense kuki ensonga nno y'amaanyi mulaba nga bamusomedde emisango maa tugenda kudda nga bamusomera 10 n'egi oba mwenda oba 10 tolowooza nti gyaweddeyo bwe tunadda nga bagenda kusoma emirala basome mbagambye mwetendanga mutu mweyimirire semateeka ekiragira ekyo kyogerebwa so tekikolebwa semateeka kiriza omulamuzi okugamba nti bashuities baliwa kati mwapatamanyi mateeka mwatose n'okuvuma looya wa Buganda looya wa Buganda gwovuma omumanyi mbwavuga simanyi motoka ki kati Ronald Musoka ajja kukusiba omwana ono wavaayo n'akusaba okuddibwamu omuddiremuko nze sirina buyinza bumusonyiwa nga nze era sirirwedde kumusonyiwa ekyokusonyiwa kya muntu nekyokunyiga kya buntu sirina buyinza bumusonyiwa nga nze nabalina okwetondera abamanyi sinze be yakosa abamanyi gyabadde ayitira nga bakosa abimanyi so nze sirwedde era sinze mutansaba kisonyiwo sinze yes Abaho ensonga eyo badde ensonga yogamba nti singa avaayo n'agamba bamusonyiwe nze ku busungu bwe nnina newe kooti emusalira ekibonerezo ekitonotono ndi wiringa okukola apiiru ekyo kooti ya Buganda ebeere nga ekimanyi kuba nze natuuka wali nentyamuko nga omulamuzi agambye bamweyimirire ekyo simanyi mateeka ga kooti bwegatambula ekyo sikimanyi but kooti nesalawo omusango ogwo emisango 8 omwami oyo gyayina nga 15 kooti wenesalirawo ekintu ekyo nga tekiri mbwenkanya nga tetuli bamativu nze ngenda kukola apiiru nga nze Frank Abaho nina omusango gwese nateekayo navaayo nemukolera vidiyo nemugamba muganda wange wesenyiwe kabaka wa Buganda vidiyo eri ku peegi y'omwami eyo neyange yagiduwetinga naŋŋamba gwa Abaho wepankapanka nkulabe mu office simanyi yajoyi Ssebugwawo tugenda kukuta nga sinabakwatibwa ogwo omusango gwange gyeguli sinaguggulawo ekyokuba navuma Nabbi Samuel Kakande navuma mama wa Museveni ko kundeka navuma man of God
N'avuma pastor Bujingo. Yes, n'avuma pastor Bujingo. N'avuma n'abagereka nti musiyazi yesiyaga n'omukyalo w'ettoolo. N'avuma Ronald Mutebi nti azaala ebyana simanye abadugudugu abaana be n'abavoola nti badu bingi byayogedde ku Mutebi Ronald Mwenda Mutebi. So kotu ya Buganda omwami bwe musalira ekibonezo nga kitono nze ndi wiringo okola apiiru nze sina kyenfiirwa ndi wiringo okola apiiru fe tuteeka mu sente zaffe nze ne full figure teri ateekamu fe abateekamu nti sinana kufunayo omuntu yenna ng'ava ku saidi ya Buganda oba ya gavumenti okutuwa ku sente nebaza nnyo kanso Nahabwe Precious ne kanso Lutalo Robert aba Erigon Company advocate baloya abaami abawena batuukirira kubanga omusango gwo kugugulawo kyantwalira kyankalubirira nagenda ku polisi nga buli polisi engoba nga bagutya nga bagamba musango gulimu gw'abanene nga bagamba genda ne bagamba nebaza omukyala yansindika kweri eri polisi eringa ole muzikiti bagitani Old Kampala biti Old Kampala ngamba wena kugulawo ku Old Kampala kubanga ng'omusango gw'emmengo nengena ku Old Kampala naye Uganda bulungi era bampuliza nebaza omukyala yakuba yesimu naye tebasobola kugulawo ne bansindika ekawempe ku omwami akulira abasaayi Mr. Waswa ali mulungi nnyo nandirect nga balina okukola era kyamukwatako nagamba loya wange awandike byonna loya wange ng'atambula ng'ateekamu amafuta ateekamu ssente loya wange yawandika yamala okuwandika n'ataaginga abakulu tetwasobola kufuna information nenza nemugamba wandika otaginga no nangamba bata nemugamba giwandika enzo jimpe bataginge natagingira bajeno natagingira afande damulira natagingira abantu bangi afande damulira ensonga nemukwatako nima taking action kati bana abagala okubogera konze saa kikola mulimu kunjogerako ate ndirwedde okuongera okutekamu nze ndi Muganda nino kuma ekitiibwa kya Buganda nino kuma ekitiibwa kya President Museveni gwe ne woba toyiwagira Museveni toyina right evuma president semateeka mu penal code 7 oba section wa Museveni obuyinza toyina right evuma president wa ggwanga Uganda you don't have semateeka ewo obuyinza obwenkomeredde ku president wa ggwanga alina right ekwagaggawaza ekwavaza oba ekutta eyo peni Museveni jakola nasaini nawandika bwati yamaanyi esobola ganto nagende kalaba kyova Museveni wakwata governor wa banka natanonda governor semateeka emuwa obuyinza niwaga nti Bank of Uganda jamu sente zonna semateeka yamuwa obuyinza bwenkomeredde kubanga emukulembeze tolina gyogenda mukatadde omusiba kyonkikuddamu wakwate mumanya tamanyi hemugana tulabisa Museveni mumuvume Museveni toyina right evuma nowabo kiragwanyi nga ali mbuyinza nowakatumba oye newabera bawo nga yafuuse president toyina right toyina buyinza semateeka emuwa obuyinza bwenkomeredde penal code esobola okusiba obulamu bonna lwakuvuma president wa ggwanga tokomye okuvuma maama wa Museveni yakola kigwovuma yali akoze eki wamulabako mumanyi kubanga gwofunye erinnya lye nogatako ebigambo byo byoyagala wewe tunulira emyaka gyo kati gwe mwana gwe emyaka gyo osobola okuba nga wazaalibwa kabaka oli gwe mwana gwayogerako kabere kitabayinza obanga bwe tubala abaana be bazaala mu biseera ebyo nekitabayinza bataliimu kituufu kati ye agamba bwe yazaalibwani mwayagala ntebe ye lwaki mu kooti tagisabye entebe ye nebagimuwa kale badde mu kooti nga tasaba ntebe yangamba ngafika vayo tekiwandiko manguza bapa ebyange nange nenkwanguyiza wangamba nkwanguyiza nga banvuma mwegendereze nze mbabuulira kale nina gwenzizaako immediately ojja kumulaba kanzireke Abaho anga gwe president wa TikTok oba ayagala okufuuka president wa TikTok nawulidde okulonda tekwawedde abo balonda byabwe byabali baluma nawe okulonda okutufu kwe kuliwa ono ye president ye yalondeddwa otakubako nakalulu kale ensonga zino osuubira tezigenda kuba ate nga zaawula abantu abali ku TikTok ate nga gwandibadde obeerawo nnyo okubagatta ekigambo kino nga kitandika TikTok tulimu ebiwayi ebi waliwo ekiwayi kiri ekyababuyabuya sebo senga ne Uganda ina abakulembeze babiri nakatera mu bayina waliwo Bobi Wine ne Museveni mugamba president wa bwe kiri ku TikTok tulimu ebiwayi n'abagundi nga bamutikidde nga bagamba nga honorable mulamba mugamba president akupostinze ko president apositinze kati musasefa abeera n'owaddala fe mutuvuma ne tusiba ne Museveni
yalagidde bampa emmotoka empya nabadde kisozi kati gwe Bobi Wine akupostinga opostinzi n'ogwoddalu kati nze atulwa ne President Museveni alagire eggwanga lyonna not only eggwanga East Africa yagikulira kubanga nentana mwakwata emagombe we muti nala wano ku bebiddewo abantu bamenya n'emisalaba mbu banoonya content batulendinge ebikole mu byolina tobimanyi omenya ti omusalaba bakatuliki bakisirika ensi eringa eyeevaako obukatuliki nga wolawo obukatuliki ne bamenya omusalaba ne musika nga Hildeman yayambala bwambazi kyambalo kyammwe nakola n'ogwo omuggo mwamuteekako presa paka yalja ne yeetonda naye olina amenya omusalaba ne mumuzekamu kubanga musawo muganda talina ne asawula abalimba obulimbi abantu baba beetaaga kuwongolola okunaza byogo ogenda mama fine banaza ebyogo bali awo beeremererwa ne bamenya omusalaba ne musirika enzikiza z'abantu ne muzivoola nze Katonda we musango oba mu muzikiti oba mu kereziya oba mu kyaki oba mu balokole oba ludda wanze tosobola kusanga basiraamu ntuulirawo n'ensaala era olulaba nazze mu basiraamu nyabalanga muki yes ekitiibwa ky'obusiraamu nino kibawa kubanga Allah owo ekitiibwa Allah nino mumuwa ekitiibwa kye oyo ow'ekitiibwa Allah nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nino mumuwa ekitiibwa bwe nsanga mu kereziya era nina okuwa Yezu ekitiibwa ne Bikira Maria bonsanga enzikiza yonna nze Katonda gwe nsinza ali omu era nino mumuwa ekitiibwa kye kyenkomeredde sisobola kudda ku ddiini y'abantu nengiyemooleramu oba nengimanyiriramu oba nengivoola naye mwe muli ku madiini g'abantu mugavoola ewo tuvaayo njagala okubuulira obusajja buno bubiri obwalemwa temulisobola waliwo omusajja omu buli kaseera wananfukire bamusiba wano ekawempe ne bamuggyako n'ebinkumu alina kuwanted kuba ebyenkumu babimuggyako bwe bakuggyako ebinkumu obeera totally failure bakuggyako ebinkumu nga bakusibye nga tolina na mukazi wadde omukazi asobola okujja ku polisi wadde wa famireyo nze najja ku polisi okuba n'okujjayo Abaho nali simwagala Abaho yajja n'asasula oba miliyoni emu n'ekitundu bazaali mmeka n'asasula nange Abaho nampa emitwalo 5 ne muganza saagala ssente zo kayanja nga yansiba ku Abaho nga nze saagala Abaho yankola kadde ataaka n'anvumavuma nga alina omukazi gwalina ye anvumavuma nga mwingi omunaku nvuga simanyira wo simanyi nvuga vitiizi nze obunaku bwange nze sibufaako era fayiro emu eriko sefuka eriko oyo Abaho naye munoonya mukwata yes kakati netweyimirira omusajja nagana bamweyimira tabayina nabamweyimirira bweyimirize nanga muntu nga tugulangule omusirikale wange nga tumutuma abeyimirira oyo omusajja tubasasule nga n'ebinkuma bimuggyeko lisente ennaku zino bakamukwata nga bbi omwana ntwetweyo ne bankubira ekyo saa 8 ntwetwe n'entoba okulaba bamuvuze paka kazo wa kooti n'enwana n'avaayo owulira ngaze sibyogera kati nga mutubalwanirira nga mutubalwana ebyo olwate mubyogera mwagala kwetaba mu nso lwaki ebyo sabyogera nani nsobola okupushinga ga mawulire ne gakola naye mukwano gwange amawulire gamukutuddemu kubanga nesekawo malu yankubira essimu ez'okumukumu nenwana okulaba nga ensonga y'omwana naye ekola ki zebyo saagala byogerako tegeze public terazeewa nina omusajja omulala bamudipotinga Middle East Consultant eya Gordon yamudipotinga nga talina wadde akakomo Gordon yamuteeka miliyoni 37 baze nze nali brand ambassador wa Middle East Consultant yali wali muyenga yamudipotinga bamunona eyo katawa ne bamuzano nga talina wadde akakomo yadde lugaze wanyina nga asula wanyina nga talina dde mutwalo nga n'okujja obuzzi aye baali bagenda kumusiba nenjogera ne Gordon nemugaa kati omusiba naye osobola omukosa muleke kasita akomyewo era lwakuba bayize ntikito gatenda okutandika era oyo mudipoting bavuma donia senti mutike n'oyo mutike ate oyo mutike wunyoleza sana kudda madde okulinnyayo naye wadda kuno naavuma abantu okama nti ali bulungi asoba wanyina lugazi takomye okwo ensi emukutte nze nkutte birungi madamu birungi amumanyi wa State House be bananyini kampani ezo zakolera mbamuwadde twamitinga na ku beach bagita oba Aero Beach oba bagita ani eyo ne mumuwa nemuga mwana mumuyambe nga manzo musuza Gordon mutwala mukomera ngebyo sibyogeranga ne mumuwa ne mugamba muwombo w'emirimu kuba kati era amanyi yalabyeyo asobola okufunira nga abaana nali yako nga nekyo kwa atachina no mulimu tagulina nga erugazi avanga tanadde mutwalo nadda ne erugazi nga kungujja nga masikini yamungu ali kuno ku mukutu ayagala okumanyira anvumira mu ngero ayogera psychological akubanze ate nga yefudde munoki na nebayo ku mikutu mbalengero ku mbalabo ko nga baliko
Otunayogera mu bye muli ebituufu mmwe. Mabeera n'oyo musajja. Ono Franco Buba bwajjayo butono. Bwe tunayogera ebituufu. Ebituufu bye muli. Ensajja benyinyala. Oli mutikke. Omutikke kadoni aseno yasegaza doni Muhammad amuweza kasente. Oli mutikke Tajja na babandi. Oli mutikke nanda wate wajja nayo. Godoni wa Middle East consultant. Yakutika. Olokwa TikTok olezaliwo. Foto sirikire bintu byabwe n'ebizibu byabwe. Na yagala okumanya. Olokwa musango muguli baite mugumanyi. Mwagala okumanyira. Kubanga tomanyi. Wafano ganda omwana bamukute n'omukazi w'amabiri amangi. Nga tomanyi byoga tebikwatagana. Feze n'ensirika. Zene bagamba omwana mukute alikireka. Simple kwenakoma. Ne mutubimanga wasimu ina mbonga wenjagala okweraga nani badde mutekayo. Nze sikolera trend. Chovora basina YouTube channel. Sina TikTok sima page za musibina. Mimi nani badde mbogera ku YouTube channel yange. Omu bitekayo ne mufune sente. Nani badde mbiteka kwange omwandi bijje. Gabola bazali. Nego boyagala nti no yogere nnyo. Oyabaho yababa bitono nja kuba abyamu. Nja kuyaba mawatana na binku mummu. Ne wali statimu. Basa na kulinya ko yapoto na ebinku mabi kujjako nawo yogera. Tonyiga. Ne wali statimu na yali yakuba banka. Ate nzondaba togama nze sinyiga. Basimpo ke boyogera ko njagala ononye simpo kukala muteke mu kamera yogere kunyeri yange. Mama studio kusibisa pressure. Nete mu kuba psychologically. Mama studio kusibisa abana babantu. Abantu boyogera ko nabafula convict. Abantu boyogera ko nabadde safe ko ngayaga kutunda protiye ampesent. Anega yiri ya musajja watu. Ne mugamba nze sagala sente. Atambudde emyaka egi. Emyaka egi. Omanya kwa mukoti emyaka ebiri. Ngotambula. Buza mutuzo mugambe safe ko kicho yitamu. Atamba ne mama we nani. Omanyi 2 years ngotambula koti. Mubuza kicho yitamu. Nze muna kwa safe ko mwana muto. Ochulira. Kati go odya no sudia mbu sina chemba kola onsudia muongere Yosef amma kutegera aba sudia mwana mufire ko aba komera Yosef ko muongere yo omwana ataza no kujinanga makantu nde poloti ne mugato tunda poloti nanga kale kankwe milioni ne mugamba tompa wade 10 chenja kala kiri chikumvako nasobola kugena nembaga musanguje mu interest mvako tonvuma osobola kunza okukola ebirala byonna tonvuma to mabana osobola kumpisa abo bosago bokola ki nebyo kunvuma mvumira ki sikuvumanga ko nze sevumanga ko kusafa sikuvumanga ko onvuma osobola kola ebintu ngosaga kati mwana bakola akola malobozi ganga akola ki nemugamba it's okay no kunjogera ko so kunjogera nanga tonjogedde ko bya bulimba naba kiba kitufu nga kingo ngagulire oli wadde mbodi poshinga nenga tufu okusinga okumpaiza no kunjogera ko ki simple ke ba musabye maka gumune kitundu mulamba na gumala mukomera wala agala musomya kakakadde sawa zino ari ku internet akuba Lwaki simpoke yavayo lwaki gundi yavayo omanyo bano sente zakabateka mu aboyogerako zinakwata ne sente zange nezitwala mu office Elias Lukwawo omanyi sente zakateka neziteekayo nga njagala bakwate full figure tuli misango njagala mvume Elias Lukwawo najja nabuuza looya we namugamba muvubuka go bakwana wana mvuma n'atuleka ne sente tebazi njagala mvume atekemu erinnya nange otegeere tali kuba n'ataba alinga ali mukomera bakomerera bannabo be front balumiro wa TikTok ate nga bakomerera ekyo kyoyogera kinjisaayo musango gwa Sefako tochiraba kyoyogera kinjija ku press banyongera mukomerera kati nkulaga ngende wa speaker kulokumeka kulokubiri ngenda wa Mr. Joyce Sebugwa wa point menajifunye dda abakulu bemmengo mbadde nabo ngenda ne wo mulangira wa Sajja ojja kakasi tinja kusiba press paka abatula abalongi tuba bakwogera tusobola okwogera ate ne tusulawo n'enkeera ne tingekera n'olulala bwetyo ne mu kaseera kano andowooza ensonga ate muziwulidde ngenda kuba ate mbasiibulira muwagawaga abaana b'abantu likes tezibagasizza polisi yabadde mu kooti ng'alina likes nyingi nnyo ne views zadafuna zamuyambye ki mbwe omulamuzi yagambye omulamuzi omusango yagolayo nga tegulimu interest ssemateeka eragira omulamuzi okwogera ekyo kyayogedde sekitegeeza nti akuwadde beyiro ekyokubi njagala bajjukiza bwe bakuwa beyiro tekitegeeza nti omusango kukoza eki gwaggwa ne basefika bali ku beyiro kugabe bakatamba 2 years asaana agenda ku airport bali kusalawo kale mubeere bulungi muve ku bantu musulayo simanyi basula luddawa mukatanga eyo gyebasulayo ennaasa nayo simanyi nabinseeyo mubisaaniike nze nvaako kale tweyanza nnyo ovuma Abaho nayo oyagala kuvuma